mukimanyi nti okusiimuula omusajja nga mumaze okwezina kyongera obwagazi eri omuntu wo era kyongera omuntu okubeera ng'asobola okuba ng'akujjukira bwe muba nga agenze mu kazannyo. Nabagamba abaana abawala nti nammwe actually ab'obulenzi bwe mubanga mugenda mu kwezina ng'oba olina omuntu gw'ogenda okwegatta naye kaabe girlfriend wo kaabe mukyala wo kabeere muntu nga asaba nga toguze mugule nga muntu mweyagala relationship yadde bategenda wangaala. Weewalanga nnyo okwegatta n'omuntu n'abeera nga takuloboozaako bwaddamu okuyoya okwegatta. Fubanga nnyo buli bwe weegatta n'omuntu omulekere ekijjukizo nti bw'alobooza ku kwegatta at least you cross that person's mind oba akuloboozaako oba oli omu ku abo abantu be yandiroboozezzaako. Waliwo abantu b'osobola okwegatta naye bw'aba mukyala n'otayoya kumuddira gwakubiri. Be bono b'osanga ng'omusajja agamba omusajja neebakako omulundi gumu tadda. Nja kukola vidiyo era nkubuulira ensonga. Abamu mutuuka n'ekiseera ekirobooza nti oliko ekikyamu nga toliiko kikyamu. Nga tolina yadde ekikyamu n'ekyo ekikuliko. Abamu babaako ebikyamu byabwe, abamu tebabaako bikyamu. Then abasajja nammwe mumulobooza nti muli perfect. Mulobooza nti mmwe munnange kasita nkuzina kiwedde era nze nzina eddakiika 3 mukwano osobola okuba ozina essaawa nnamba oba essaawa 2. Ate nabagamba n'omusajja alwa ku mukazi tawooma otama omukazi ne bw'aba alina amazzi agamansuka naye bw'omulwako akwetamwa. So bw'oba ozina omukyala naawe at least fuba okulaba nti olina kw'omulekera kajjukirirako. Waliwo abaami nga bwe mwegatta omukyala tayagala kuddamu nakuwuliza n'ogamba omukazi oyo neegatte naye omuntu kyenjogerako nga kyakikutuuseeko olinza okuba okitegeera. Nabagamba nti ekintu ekiba tekikutuukangako olinza ogaa tekisoboka nga kisoboka kitya naye muna ekisoboka. Tolabangako omukyala gwe weegatta naye mulundi gumu n'oddamu muyita n'agaana ng'akubuzaabuza nga tayagala kuba tebyanyuma tebyamugendera bulungi. Naye leero eyo si ensonga endeese yakusiimula mukira. Abaana ab'obuwala musuuliridde ebintu ebimu nga mubiyita bya analogu. Waliwo ebintu ebimu tetusobola kukyusa, tetusobola kubijjawo, tetusobola kubikyusa. For example, edda abantu bafumbiranga ku masiga 3 era gali 3 okitegeera tebakolayo 4 n'essigiri bajjakako obuntu 3. So waliwo ebintu ebimu nga just babimodifyingamukko katini naye nga tetusobola kubiviirako ddala completely nti tugambe nti tubyesonyiwe tubiveeko. So ekintu ky'okusiimula omukira kirungi nnyo eri abaagalana ate ekintu kino kikola ku sayizi zombi omwami n'omukyala. Kino nno kiviira ddala ku nkumbi eyo nno nga mwagidibya. Enkumbi kyeki? Enkumbi ke kawero omukyala ke yabeeranga nako mu kisenge kye. Enkumbi ya mugaso nnyo okumanya nti ya mugaso omukyala yenna ng'anoba kyekintu kyasoosa mu nsawo ye. Wakakwatanga akawero ako nga mumaze okwezina n'osiimuula omukira gw'omwami wo n'omusiimuula bulungi nnyo ne mu binege kubanga byonna biba bitobye. Ate naye n'akwata akawero n'akusiimuula. Kati ebyo tetukyabikola. Olumaliriza omusajja abuuka mu manawe n'adduka mu kiyigo ne yeeyiwako amazzi. Tasigaddeko naawe kubeerako naawe kukuwulira kabugu mwako waba abaddewo ddakiika 2 ng'asituka ng'agenda. N'omukyala olumala we ng'asituka ng'agenda. Abamu mwakiteeka ku high level mugula water wipes. Waliwo ze bayita wet wipes naye nga zo zirimu mazzi ziri water based tezirimu antibacterial stuff biki nga tebiriimu. Kati ze mugula ng'olumala okozina ng'okwata wayipu ng'osiimuula omwami wo nga naye akusiimuula. Wayipu eyo eba ennyuguga tekisooka. Enkumbi kaba kawero nga kaweweevu bulungi nnyo osobola ofuna akattawero akaweweevu weewala nnyo okubeera n'akattawero nga kagumu. Ate era omukira tugusiimuula tutya? Ekisookera ddala omukira gwo bw'oba ogusiimuula abantu abamu kibeera kyandibadde kirungi nnyo naye sometimes nti obeera exhausted muba mukooye muba mukwezina ebanga ekisasaza omuntu oba okooye right now oba oyagala kurelaxinga. Abamu bagamba ofuna amazzi agabuguma naye okubeera n'amazzi agabuguma kitegeeza olina okuba n'ebbaafu n'akadomola ne flaska wansi w'ekitanda kyo.
which I feel sometimes kidisorganizingamu mu ngeri y'ekisenge kyo naye nga kyandibadde kirungi okubeera nakyo. Unless abantu abamu osobola kitereka kubanga ogamba nti mbiteeka eri mu wardrobe wansi nfunewo ka space wembiteeka basically teweetaaga na baafu, osobola okufuna bucket oba to make it easier. Nze ngenda bagamba bwe bati nze kyenniza okukola oba kyenniza okwanguyira obulamu, osobola okufuna akagundi kabotro ako nga si katini nga kalinga ka 1 liter botro naye nga kakuuma ekyokya nga kyokya, like katereka ekintu nga bwe kiri, bwe kiba kinyuga kiba kinyuga, kiba kiriwo mu kiba woomu, kiba kyokya kiba kyokya. So okateekamu amazzi ng'amazzi ago already gali woomu nga tegookya ate nga teganyuga nga togenda kwetaaga bitabula. N'ofunayo tubaketro nga tulungi ate nga tutini n'otuuzaamu ako akagundiko kaboto ketwogedde n'oteeka wansi w'ekitanda kyo. N'ofuna obutawulo bwo tubuteeka mu drawer oba mu wardrobes, like drawers ezo zibeera besides the beds. Ennaku zino ebitanda tuteekawo bu drawer eno ne welt. Bw'oba toyina drawer osobola oteeka wansi wa piro n'oteekawo obutawulo obwo 4 oba 3 kisinziira. Naye kuba oba omanyi nti mugenda kwezina era bw'oba weetaaga tawulo ennene gye mwala ku buliri. Tawulo zino kubeerako tawulo sigambe nene ngamba obutini, katawulo ak'okusiimuula omwami wo bw'aba atuuyana. Ebiseera ebisinga abaami abamu bw'aba azinemmana aba atuuyana, kati obutakuyiwaamu nnyo ntuuyo buli bw'atuuyana ng'omuyisaako katawulo ako. Bwe tumala okwezina nga tuzza ku nsonga enkulu ey'okusiimuula omukira, okwata akatawulo n'oyiwako otuzzi tuli twenkugambye ng'otadde akatawulo ko mugundi mu kabaketi kaakatini, tokatobya nnyo, just kabeere nga kabisi naye nga tekatobye nnyo. Omala osiimuula omukira gwo bulungi ate mpola mpola. Tosiimuula ng'asiimuula oba wansi like roughly, nedda. Siimuula mpola mpola. Kisooka nabagamba nti akatawulo ako kaba kabuguma. Mbagambe kaba kabuguma tekabeera kali smooth. Tekalina kubeera rough. So bw'omala okumusiimuula, omusiimuula ng'ova waggulu ng'odda wansi. Oba osobola okusalawo okusiimuula ng'ova wansi ng'odda waggulu. Yonna gy'oba osinzidde. Then n'omala teweerabira siimuula binege, n'omala okubisiimuula bulungi nnyo. Kulisaayo omwami wo ate omwebaza okubeera ng'akuzinnye bulungi. Waba akuzinnye bulungi nze nabagaana okukiina abasajja. Bw'aba byakuzinnye tobitegedde mugambe sibitegedde, simple. In a calm way, not in a rude way. Nabagamba tulina okuyiga engeri gye tusobola communicatinga n'abaagalwa baffe. Bw'aba ng'akukolobodde ng'omukyala talina mazzi osobola otya okwogera naye ng'okimugamba nti mukyala tolina mazzi no twetaaga eddagala oba twetaaga okunoonya eddagala ly'amazzi. Simugamba naye leero naawe oli mukalu nnyo. Nze n'omukira gunnuma omumalamu amaanyi. So mulina okuyiga engeri gye tucommunicatingamu n'abaagalwa baffe. Naawe omwami ngenda kusuubiramu ekintu kye kimu ky'oba okolera munno. Bw'aba amaze okusiimula naawe funa akawero nga kabisi omusiimuuleko bulungi nnyo obeere ng'omuyonja. Temwetaaga na kunaaba waba akulongoosezza bulungi mujja kwebaka kuba muba mugenda kuddamu mwezi n'ekiro. Munaakola kunaaba nti munaabi n'ekiro mwezi ne munaabi n'aluli mwezi ne munaabi. Bwe muba mumaliriza mpozi kyenniza okwadvisinga abakyala kwe kugenda n'otawaaza n'ofuka. Tosoma musulo oba maze kirungi nnyo okugenda okufuka ate era kirungi nnyo okutawaaza n'olyoka oddawo ne weebaka. Munzikirize nkoma wano teweerabira subscribing gwatana subscribing eddamanya oli ku katuufu. Then gwatana subscribing video noba audio neba vudde ku Senga Face. Yonna gy'oba ogisanze jangu ku YouTube genda wetunyonyereza oba ku search engine teekamu Senga Face 256 ojja kuba onfuna butereevu obeere ng'osubscribing ate obeere ng'otwegattako. Ojja kubanga ofuusa omu ku famire yaffe. Akadde kateekako buli video gye tubateekayo oba ogifuna. Yeah.